Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mwenna gye musinziira mbaagala nnyo kubanga nkimanyi mukola omulimu ogw'amaanyi okubanga mubeezaawo amayengo ga channel eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Olutalo olugenda mu maaso wakati wa General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu teri atalumanyiiko, whereby nti bategeseewo n'empaka eza boxing. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform wabadde ku mukutu gwe ogwa Twitter agenze n'asindikira General Muhoozi olubaka n'amugamba nti nno wonkuba amugambye wonkuba ngenda kubanga njabulira ebyobufuzi, wabula wenkukuba nsuubiza nkwegayiridde njagala onkolere ofeno wammanga, njagala ove ku mwenge. Amugambye if you beat me in boxing, Muhoozi, I will quit politics. But if I beat you, promise me that you leave Alukoko. Nti nsuubiza wonkuba nze ngenda kubanga njabulira ebyobufuzi, ngenda kubanga nva mu politics. Naye nga nze wenkukuba nsuubiza nti naawe ogenda kwabulira enguuli, endeku ogenda givuunika edde wali eri oleme kukombako wadde. Bye bisuubizo oba bye birayiro bye bakoze mu lulwana olugenda okubeerawo olwanasinze gugwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati tumanyi oba ku bano buli omwana atuukiriza minne. Katulinze General Muhoozi Kainerugaba akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava mu byobufuzi. Sigeza tulina kuba tusigaza mu kulembeze. Wabula Muhoozi Kainerugaba ebakuba ofa gye bakuwadde nyangu nnyo nga naawe ova ku mwenge. Ze ofa ebyo si bigambo bya channel eno, wabula mawulire tugajja mu nsonda ezeesigika, bigambo byabwe. Newankubadde byonna byogeddwa, General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo naye nazza baskafaya n'awanda omuliro, era ye ku ofa Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'amuwadde agambyewo ati ngenda kubanga mbikuleetera mu kitundu ekiddako. Nkubuulire General Muhoozi Kainerugaba yayogedde ki? Kubanga fight eri wakati wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV, mbaagala nnyo era nga tugenda kubanga tuleeta amawulire amalala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Wabula ggwe atanema kubanga otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, nja kukubiriza okikooneko obeere ng'otwegatako. Nagamba towerabirako na mukadde kakuyambeko okuleetera notification message ku byonna ebiba bigenda mu maaso ku channel eno. Baganda bange mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi ssaako n'ekiro ekirungi. Mweraba. Yes, oli ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo. Mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV, mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi eryewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga
namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo ya noti 726 noti emu 6794. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebitabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa either relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.